Ejo sinzira tukwebaza okubanga ku mukutu gwa Projani okyaje kumiddeko okubanga olinze amawulire agenda maaso mu ggwanga. Yes, nakwadde story ya mwana mwala amanyiddwa nga Barbie Kyagulanyi oluvannyuma lw'okuba nti Museveni yamwendosinze okusobola okuba nga afuna omulimu gwa UN, ate nenkuwa ne story ya mwana mwala amanyiddwa nga Jennifer Fulfiga eyavuddeyo n'alumba Barbie Kyagulanyi nti ababloga People Power basirise teri ayogera nti Museveni yakkiriza omukyalo ono bamuwa omulimu mu UN. Yes, kyaddaaki omukyala amanyiddwa nga Barbie Kyagulanyi ye ng'omuntu avuddeyo Barbie avuddeyo ku page ye n'agamba nti kasita batandika agaboozi ne propaganda nga omanya tubakutte awaluma, kale nno munyweze kuba signs zonna ziraga nti tubatwala. Yes, Barbie avuddeyo n'ayogera ebigambo ebyo wali ku page ye, ekintu ekiraga nti ekintu kye omulimu gwe yafunye kituufu yagufunye gwayise mu mukulembeze wa ggwanga, era abantu bagenda kwogera omuli abali ku side ya opposition, abantu abatakkiriziganya na kintu ekyo. Kale ku Projani Media TV ffe tujja kuwa updates ezigenda mu maaso ku nsonga eno kuba zo zikyalanda olw'ensonga nti bagamba nti Barbie Museveni yamufunidde omulimu. Kijja kitya? Commenting, liking, subscribing.